Nga musanvu omwezi ogwa Novemba omwaka ogwedde abafamire y'omugenzi Elias Safruta akoma Mityana bawalirizibwa okumuziikula okukebera DNA omusajja Edward Kirabira ow'emyaka 7 yali abafuukidde olukokobe olw'okutunda ebintu bya famire. Kirabira yali akalambidde nti ye mwana mu famire eno bazaalibwa nabo kye baawakanya. Ata yatutuuza mu ddiiro ne maama n'agamba nti Kirabira gwe mwana wange omukulu. Twasooka ne tugendako mu DNA n'oyo Kirabira Edward naye ffe n'atugoba n'agamba yetakkirizibwa kukeberebwa naffe abaana. Kigambwa nti Kirabira yali mwana mujja na nnyina kyokka bwe yakulirawo olw'afuuka musenze alanda. Bajja ku ttaka lyaffe baagala odditunda nga bakozesa force basalako yiika 5. Dr. Moses Byaruhanga akulira abasawo mu poliisi yakulemberamu okuziikula ebisigala. Kati omwezi ogwedde ebyava mu kukebera endagabutonde byafuluma nga biraga nti Kirabira si wa famire ya Lutankomera gye byaggweera ng'akwatiddwa lwa kutunda ebintu by'omugenzi. Abooluganda bakuŋŋaana okwebaza Katonda olw'okusimatuka omusajja ono. Ekyo tekiri mu famire ya Lutakome mokka nga wiiki eno amawulire g'abaana b'omuyimbi Paul Kafeero bajjiddwako ndagabutonde okuzuula abatuufu amalewo embiranye mu famire ey'okutunda ebintu bye. Kati laboratory yene yawula twayizaamu n'abantu ab'enjawulo ku nsonga zino. Saala Ssentamu akulira abakyala mu kibiina kya Mothers Union mu bulabirizi bw'e Mityana era nga mmyuka wa ssente wa disitulikiti y'e Mityana agambye nti ekiriwo eky'okukebera abaana endagabutonde nkola ya kizungu naye nga nazzikuno bajjajjaffe balina engeri gye kyali kikolebwamu nga baalula abaana. Ffenna abamu baatwalulanga n'okutwalula okukakasa nti ndi mwana wa taata oyo eri akawese Namutamba. Ffe twayalulwa naye kaakati ennaku zino ebyokwalula tebikyaliyo ne tugenda mu DNA. Agamba nti gavumenti esaanidde eteeke ssente mu nkola eno ey'okukebera buli mwana azaalibwa DNA nga tannafuluma ddwaliro kibeere kyatteeka ng'okugema bwe kuli olwo kimalewo ebizibu byabakeberebwa nga bakulu n'obutabanguko obujja nakyo. Ti amalwaliro gaffe nga bwe gabeeramu byonna bye twetaaga nga tubisaba bibeeremu wadde ebimu tebinnaba kubeeramu naye n'ekiba kirowoozeeko nti omwana nga yakazaalibwa DNA ekolebwe. Ekyo ne kijja kututaasa nnyo okulaba nti omuntu atandika okulera omwana ng'amanyi nti wuwe. Ogayi abaana bali 8 bakkakkamu ono ow'omwenda kiki? Kati okwewala ebyo nga bw'ogenda okukebera sukaali nga bw'ogenda okukebera pureso nga tannakwata lwaki tetukozesa DNA? Ayogedde ku bantu abakeberebwa nga bakulu ne kizuulibwa nti siba mu famire ezo n'agamba nti oluusi kiviirako bataata okuyisibwa obubi ennyo. Bw'otunuulira ekiseera kino ebbeeyi y'ebintu tekyalinga bwe yali obwedda. Okujjanjaba omukyala n'azaala n'olera omwana n'omutwala mu ssomero wadde okutandikira ku nasale ebintu bya bbeeyi. Agamba nti emirundi mingi bamaama baba bamanyi bulungi taata w'omwana nga basinga babagaba gye batazaalibwa nga bakigenderedde. Bw'ati alabudde abaana ab'obuwala n'abafumbo okukomya emize egy'okubaligira mu maka. Bakyala bannange mwenna abali eyo ebbali bw'obanga wafunye olubuto ng'olufunye ku mulala leka kuluwa muntu mulala. Abantu baffe bajja kuttiŋŋana nyera battiŋŋana olw'abaana abo oli wano ate muliraanwa akaayanira omwana. Kiki kyenjagala okubasaba bwe mba nga muyingidde ng'ofunye olubuto manya nnannyinirwo ate bw'omanya kkiriza olubuto olutulwe nnannyinirwo. Stanley Kijambo yaliko mukwenda w'essaza Ssingo era nga ze ayingira mu nsonga za famire ez'enjawulo eziba n'obutakaanya. Yewunyizza engeri abafumbo gye balumwa emitwe olw'okukebera abaana nti kuba kyava dda. Kijambo era nga yaliko mmeeya wa Mityana agamba nti enjawulo kati abafumbo bangi obuwangwa babadde babusudde nga y'ensonga lwaki tebafaayo kwettanira bibeera mu mikolo gya kika n'ebirina okukolebwa mu maka ng'okwalula okutuuza abaana n'ebirala. Ebika ebyenjawulo byalinanga enjawulo abamu baasinikanga omwana mu nnyanja abalala bagiranga bulira mu bibbo mu ngeri ez'enjawulo. Awadde ekyokulabirako ekibeera mu lumbe eky'okujja ku kifugi n'agamba nti maama bw'aba akimanyi nti omwana oyo si wa mu famire tayinza kumutwala ku kifugi. Ate bwe kyatuukanga nga taata waabwe afudde mu kwabya olumbe ng'abaana bonna basula mu ddiiro jjajjaabwe n'abakuba ekiina ne bafulumya olumbe
era omukazi bwe yamanyanga nti omwana si wa mu nju omwo nga tasula mu nju. Ng'ajuliza ebiwandiiko ebyenjawulo omuli n'ebyawandiikibwa, Kijambo agamba nti ebiriwo byatandikibwa Bazungu nti kuba baava dda nga baagala okumalawo obuwango bw'abaddugavu. Agamba nti abasajja abamu edda baakimanyanga naye olwa butaagala kwonoona amaka gaabwe baasirikangaawo ne kizuuka oluvannyuma lw'ekiraamo. Era Nazzikuno ng'omusajja tayatulira mukazi nti omwana siwa, naye mu kiraamo tabaamu oba okubufulumya olumbe abantu bwe bajja mutegeere. Kijambo awadde ekyokulabirako eky'enkola ezimu ezitiisa ezaakozesebwanga okukakasa oba omwana wa mu maka ago. Kakati ekiina lwe lulagala olusibwamu emmere, bamala okulya emmere olwo lwe batwala ne basuula ku kitooka olwo. Kati Nazzikuno ng'omwana bw'azaalibwa lwe bagenda ne bakola ki? Ne bajjayo. Kakati ekyo kyekiina jjajjaabwe kyabakuba, era omwana bw'aba simanyi kyali munda omwo, naye ng'omwana bw'ataabanga wa mu nju omwo ng'oluusi tavaamu, ate nga tebyali byakusaaga. Wabula mu byonna agambye nti ekisinga obukulu be bafumba okubeera abeesigwa. Luka Kajiri yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.